Wakati mu kwagazisa emiti emito okukula nga baagala okusasula omusolo n'okwagala eggwanga lyabwe, abatwala ekitongole ekivunaanyizibwa ku kusasula omusolo ekya Uganda Revenue Authority URA baagala babeebwa okubangula abayizi mu masomero ku nsonga z'okusasula omusolo bakule nga baagala okuwa omusolo. Bagamba nti ekimu ku kikyalemesezza abantu okusasula omusolo kiva ku bantu abatalina mawulire malungi ku bulungi bw'okusasula omusolo, era bagamba nti baakutalaga eggwanga nga babangula abayizi. Tuzze tukikola buli mwaka ng'ekikikozesa twagala omwana ono abe ng'alina ekimusindika okubeera ku abo abatono. Ono era atubuulidde nti abatwala amasomero bateekeddwa okukimanya nti okuva ensi lw'ekyusa ennyo bateekeddwa okubeera abayiiya okubeera abawanguzi. Tujja tuyiiya abaana tubazaamu tutya amaanyi, tuteekawo buki obubasikiriza kuba ensomesa y'ennaku zino yakyuka. Tekyali nnyo ya kibooko naye oteekawo obuntu omwana naye obumuteekamu embeera nayongeramu otwanyi. Kino ekirabo olwaleero kintu ky'amaanyi nnyo kubanga emirimu gye tukola buli lunaku abakulu baffe batulabye nti tukola ate tukolera ddala. Namira abaana bonna abasigadde nga bagala kufuuka abakulembeze nti w'okola kimanyi toli mu kukolera bwereere. Kwe kubeera nga beenyigira mu kusoma kubanga tewaliiwo byangu bijja ku bwereere. Buli kimu ky'ofuna kuba kugezaako kukola nnyo kufuba nnyo kubeera ng'osoma nabutetya kubeera nga ogudde bw'obanga ogudde. Munnabyanjigiriza Oweekitiibwa Haji Abbas Kawasi Senior atubuulidde nti abasomesa basaanidde okuyisa obulungi abayizi baabwe kibasikiriza okuddayo gye basomera babeeko ebyenkulaakulana bye batandikawo. Nayo tebasobola kugira ki kudda mu ssomero. N'olwekyo mpa abasomesa bonna amagezi balabenga nga bamanya babeerenga nga bamanya nti omwana gw'osomesa wande ajja kukula afuuke ow'omugaso ayina okubeera nga ajjukira wamuleranga otya bwe banaakula balina okusiima. Omukulu w'essomero lya Kibuli SS Haji Semakadde Ibrahim agamba nti kyennyamiza okusanga abantu nga bali bulungi kyokka ne batabaako ttaffaali lye bongera ku matendekero nga gano. Bangi bateekamu nnyo amaanyi mu nsoma yaabwe era buli gw'ogamba agamba nti nkolerera awaadi ngifune nkolerera awaadi eno ngifune kwegamba kitegeeza bateekayo omwoyo mu by'okusoma kwabwe era babeera inspired. Let nobody lie to you. Every successful person in whatever field works hard. So the first thing, even in your academics, if you don't work hard, you will not succeed. Wabaddewo n'okwebaza abayizi abasinga bannaabwe mu byenjigiriza ku ssomero lya Kibuli SS era nga baweereddwa engule ez'obuwanguzi. Shafik Galiwango ne Yunusu Ntale, BBS Telefayina.